inna lillahi wa inna lillahi raji'una Allahumma ighfir lahu warhamhu. Eyo yeddua gye nnyinza omusomera muganda wange esinga okuba ennungi gyali. Right now sina kyenyiza kukolawo lwansonga ne Uganda Police yennyini nnyini tevangayo okubaako kye tutegeeza okuleka tugamba mbu emmundu yakuba Bugingo ye yakuba Isima. Naye nga kyonna kye kiri muganda wange wummula mirembe mu ttaka gy'oli. Isima sigenda kumwerabira n'olunaku n'olumu n'eddakiika n'emu ne sekendi n'emu lwansonga yaleka bingi mu pipeline bye twali tulina nze naye twalina project ya farming tuguze ettaka lyaffe tugenda kuteekako ebintu Isima n'anfaako kuva lwe yanfaako nange obulamu bwakyankalana naddira ddala eyo ku ttaka eryo lyennyini lye twagula ne Isima gye nazimba akasiisira bwe nti mwembeera n'embwa zange n'ebinyonyi ngamba lunaku lumu nja kutuukiriza ekirooto kye nalina ne Isima Ichuli. Isima mwe mwali mumulabanga simanya best blogger simanya blogger aliko naye nze yali muganda wange ng'ebyatugatta bingi mpulira obulumi muganda wange awezezza omwaka mu ttaka naye tetufunanga justice tetumanyi yamuttira ki tetukitegeeranga na kukitegeera. La ilaha illallah muhammada rasulullah. Kituufu famire nagingeginga nenjitegeeza ku by'ettaka eryo baali tebalimanyiiko naye nakozesa obwerufu ne nvayo ne mbategeeza ku by'ettaka eryo wabula ne mbagamba nti gavumenti etusuubiza akasente bwe nabeeka leese share za Isima zigenda kusigala nga za famire. Wallahi gavumenti tereetanga kasente natambuza ebipapula n'enkita omukulu yennyini Dennis Galabuzo nanjulira owa PDMA Attorney General nanjulira sifunanga yadde akasente n'aka timulowooza mbu nalya sente za Isima no ebyettaka lyali lyange naye era famire nabagamba bona nawe baagalira okulambula ekakiri siwala 19 kilometers from Kampala mu kusooka nasooka kulwana ku bya mmotoka ya Isima mutabuliki agisigaze ekyo nakituukiriza era nebaza Allah nti emmotoka mutabuliki yagifuna nenga yali fight yange olwa bali baagala okugibba lwansonga tiwali yali alina biwandiiko byayo okuleka nze nenvaayo nembireeta era emmotoka eri mu mikono mituufu ebyettaka liri mu mikono mituufu gavumenti yonna betuwadde akasente mbakakasa era nga mbawo ekigambo kyange wallahi share ya Isima ajja kugifuna. Owokusatu wali bamwita Katende Job Norman era nkyali naye era naye ye director owokusatu twali basatu netugatta ssente netugatta resources netugatta obwongo netugula acres 17 ekakiri wano. Right now ngezaako kulikuuma bukuumi gemaanyi gensobola kubeerako kukuuma bwe nfuna wenteeka ekikata kya lumonde nga nkiteekawo bwe nfuna wensonseka ekiti kya muwogo nga nkisonsekawo naye nga mu byonna kye gavumenti yange era nkyagikubira omulanga twagala commercial farming lwakuba twetaaga ebintu bingi twetaaga amazzi twetaaga amasannyalaze twetaaga ensigo twetaaga okulima twetaaga eddagala so byonna gavumenti twagiwadde empapula zaffe twasaba tomanya omwaka gumu si munene ogwakayitawo jinza n'okuyitawo ebiri oba esatu naye eventually bajja kutuwa. Ekigendererwa Isima kye yalina ekisooka kyali kyakukola kifo kye bayita Ichuli ku mbuzi ng'ayokyerawo embuzi abantu bajja ne bakiiringa ne bavaibinga banywa soda banywamu ebintu byabwe babinywe era ekifo ekyo twali tugenda kiteekawo wennyininyini kweri ettaka ekakiri era ekifo ekyo nkakasa nja kukituukiriza nja kukikola. Isima yalina ekigendererwa eky'okuyamba abantu. Isima yayamba abantu bayitirivu. Isima yazimba omuzikiti ewaabwe enkoko njeru gye twamuziika. Isima eby'omwana yali yabivaako naye ng'alina abaana alina omwana gwe ya-adoptinga ng'amuweerera so Isima yali musajja nnyo n'ekintu. Ye era ensika ya blog